Yesu byonna abimanyi kinsanyusa antwala ye ku mabbali nange kamugoberere kinsanidde ebiriba osibitya bwantwala nze ebitayinzika jali byasobola byamalaye gwenjagala ndoza mutegedde okuyimba gye kwava babadde bagaa bebecool muyimbi mutegedde okuyimba kuva eri musaayi kale mwana waawo n'omwana gwendabirira gwennyamba bawange nantirode olusajja n'abanja Lulimba swali pekedo na muombe Mungu, swali wachani uomba na siku moja atalijibu. Kukulisayo nnyo gwe omulungi atulaba nze herbiekinguganda muzukulu wa Mugema nga nkyali ne mami waffe mama Samali, mama Big Size, mama Bebecool. Tuli wano tunyumyamu tumaze okulya buli kimu nga bw'okirabye keeki tusaze kwegamba kintu kitambulidde ddala bulungi. Mami webale kutwaniriza bulungi. Mwebale kujja bannange nsanyusa nnyo balaba. Ndine mami mu America. Ndowooza akanyiri omukalaba. Ne bannayuganda banyira nga naawe onyirira. Ate nange era omanyi bagamba mbulira gw'oyita naye. Mpulira ki kati naye weeyisa Kimerika. Nempita nabo engeri gye bali nti Bamerica. Nange ndinofaanana ng'Omumerika. Era ku kyalo eyo abantu banjogera kuba naye olayika tuli nnyo wa muno. Naye ka oyiro nsika kuka oyiro amafuta. Mukama mulungi nnyo. So mami twakomye wali nga tugenda okufuna ebirabo byaffe. Kyamukisa mulungi nti ne bebazeeko n'atubuuzaako. Owulira otya? Mpulira essanyu mpitirivu nnyo kubanga mpulira okwagalibwa okunene okuyitirivu. Abaamerika engeri gye banjagaddemu ebyo byonna nze nadisiiza nakusuubira nti basobola okukola ekintu bwe kityo kubanga bandiga nti awo oyo alina ssente oyo omugagga naye talina kyeyeetaaga. Naye bannange okwagala bwe kutyo nga kwa kitalo okutasosola okutaliko ga nti gundi alina gundi talina naye gwe noga nti nze kamuwa ekirabo neyanziza nnyo banna Boston neyanziza ba St. Paul Church bannange abooluganda the family eya St. Paul. Kale mbeyanziza simanyi bwe bwenza kutuuka naye omubaka gwe musindise yalabye nga neyanziza. Essanyu ndiraba. Kakati mami njagala twogereko ku St. Paul eno katono. Omanyi bw'ogenda mu kitundu obeera mupya ojja otya okusinkana abakyala bana ba St. Paul ne mu kuba nga ggwe bw'ojja mufa abavubuka tuba tutwala nga jjajja tuba tutwala nga maama. Omanyi jjajja abamukyala abamaama ya so kakati ojja otya okusinkana abakyala bana abamu bawala bato bali mu bawala emyaka gy'ozaala abamu bakulu banno abamu bazzukulu ddala so ojja otya okuba miitinga bakwesiga batya okutuuka okuyita maama nti kati gwe tutwale maaso. Kakati kukulisayo nnyo gwe omulungi atulaba nze herbiekinguganda muzukulu wa Mugema nga nkyali ne mami waffe mama Samali, mama Big Size, mama Bebecool. Tuli wano tunyumyamu tumaze okulya buli kimu nga bw'okirabye keeki tusaze kwegamba kintu kitambulidde ddala bulungi. Mami
Kwebale kutwaniriza bulungi. Mwebale kujja bannange. Nsanyuse nnyo balaba. Ndine mami mu America. Ndowooza akanyiriro mukalaba. Ne bannayuganda banyiranga naawe onyirira. Ati nange era omanyi bagamba mbulira gw'oyita naye. Mpulira ki? Kati naye weeyisa Kimerika. Ne mpita nabo engeri gye bali nti Bamerica. Nange nina ofaanana ng'Omumerika. Era ku kyalo eyo abantu banjogera kuba naye olayika tuli nnyo wamu no. Naye ka oyiro nsika kuka oyiro amafuta. Mukama mulungi nnyo. So mami twakomye wali nga tugenda okufuna ebirabo byaffe. Kyamukisa mulungi nti ne bebazeeko n'atubuuzaako. Owulira otya? Mpulira essanyu mpitirivu nnyo kubanga mpulira okwagalibwa okunene okuyitirivu. Ab'Amerika engeri gye banjagaddemu. Ebyo byonna nze nadisiiza nakusuubira nti basobola okukola ekintu bwe kityo kubanga bandiga nti awo oyo alina ssente oyo mugagga naye talina kyeyeetaaga. Naye bannange okwagala bwe kutyo nga kwa kitalo okutasosola okutaliko ga nti gundi alina gundi talina naye gwe noga nti nze era kamuwa ekirabo neyanzizza nnyo banna Boston neyanzizza ba St. Paul Church bannange abooluganda the family eya St. Paul kale mbeyanzizza simanyi bwe bwenza kutuuka naye omubaka gwe musindise yalabye nga neyanzizza essanyu ndiraba. Akakati mami njagala twogereko ku St. Paul eno katono. Omanyi bw'ogenda mu kitundu obeera mupya ojja otya okusinkana abakyala bana ba St. Paul ne mu kuba nga ggwe bw'ojja mufa abavubuka tuba tukutwala nga jjajja tuba tukutwala nga maama. Omanyi jjajja abamukyala abamaama ya so kakati ojja otya okusinkana abakyala bana abamu bawala bato bali mu bawala emyaka gy'ozaala abamu bakulu banno abamu bazzukulu ddala so ojja otya okuba miitinga bakwesiga batya okutuuka okuyita maama nti kati gwe tutwale maaso. Kakati kusinkana abakyala abo era kyava mu kutandikawo ekkanisa eya Namirembe kugamba basaba mu Luganda nga twagala okusaba mu nsaba yaffe ekinnansi nga newankubadde tuli mu Amerika nga tuwulira nti tuli mu Uganda kweganga tulina okusaba kwaffe okweyisa ngaera bannayuganda kati ne tugulawo ekkanisa olwedde ekkanisa zaaliwo naye ate kwegaffe ne tuba n'ettabi lyaffe erya Namirembe Church of Uganda Boston. Naye oluvannyuma ne tugenda nga tukulaakulana ne tuyita matendera okubeera emituufu egy'okubeera n'ekkanisa. By then twali tetulina reverend tetulina nga tuli ffekka ne twekolamu omulimu. Kati we twekolamu omulimu neesanga nga nze engeri gye mbadde nnyo mu kkanisa buli kimu nga nkimanyi nali muyimbi nali nkulira abakyala bakristaayo oba obusaabadikoni bwegayaaza nakulyako abakyala bakristaayo ekanyanya St. Paul era kakati nenga nti abanenze let me run the church kwegamba nze mbeere ki omuweereza nentandika okuweereza nembabuuliranga tukole tuti kwega nenkulembera ekkanisa nga bwe tugezaako okunoonya oba tunafuna reverandi oba omubuulizi omunanyini mulimu bwanatya kati awo abantu ne banjagala nnyo ne basanyuka kwera ne beewuunya kuba tunali mbimanyi era ankusalemu ekirimi katono kakati ebintu bino naye olabika tewali mwangu kati ate ojja otya okubanga ebintu bino kati obaweereza mu kkanisa gwolinga gwaliwo nga omugwe muweereza gwe preacher we balinda reverand ajje. Nze nali mpeereza nga preacher kwegamba nga ntegeka buli kimu naye nga nabo bannenyumiririzaamu banneesiga banzikiririzaamu nnyo kwega ate nange neneeyongera amaanyi
newankubadde nga walingawo okukola naye nga tuteekwa nti Sande tugira kitundu tugenda tusaba ntumiitinga kwegamba netumaliriza mu mitendera emituufu kati ekkanisa negenda ngaekula kati I think wenviriddeyo ngeri emyaka 10 twali twawuza emyaka 10 kakati netugenda ekibiina kiwera netufuna bakwaya netufuna abaweerezi n'ababuulizi bwetyo abajja bakutuyambako abava ebweru kati oluvannyuma tulaba nga twetaaga reverend excuse me kati era Mukama n'atusaasira netumufuna netukola kyonna kisobola netufuna reverend n'abazungu ne batukkiriza okubeera naki ne bamukeera ne bamurecevinga ne bamurecognizinga kati awo ne tutandika okuteekamu ebifo nga Fathers Union, Christian Women, Sunday School, abavubuka Sunday School, then abavubuka kwegamba byalimu bingi nnyo alina okufuna omuntu akuba ennanga kati ne kyaki etuuka ekulidde ddala Mothers Union olukiiko then netufuna n'olukiiko lw'ekkanisa kati awo nno wenyingirirawo mbaga nti bannange nze kati obuvunaanyizibwa mbuwadde omuntu omulala kati Reverend nga tanajja aliwo omuwala gwe nayigiriza ye Joyce kati mubuulizi ddala naye naagera ki n'atwala bulungi omulimu ogwo kati Reverend bwajja ebintu ne bitereera omubuulizi waali nembaga nti banne kati nze mpumudde omugugu ngwetikudde ndi retired oli retired obuulidde emyaka emeka natandikiramu oba mu 208 something like that kakati wentenga ti mami tonnaba kwogera nembaga nti naye nti kati ekibiina ti oyo mami yabakulira abakyala bakristaayo olubadduka naye bakusindika ewalala bansindika awalala naye nanzikiriza obuweereza obwo ekibiina netukigulawo of course tekyaliwo ne makyaki amalala tekyaliwo kati St. Paul bwe bakiwulira nti eguddewo Christian Women's Fellowship n'amakanisa amalala ne gatandika okugulawo ekibiina ekyo era wenviriddeyo nga kigaziye mu makanisa gonna kati nakigulawo ne tufuna n'abagenyi okuva mu Church of Uganda Namirembe ne Mukono ne tugulawo ekibiina kiri awo kyambala uniform za green n'ebitambala bya yellow era tulabika kalenda zaffe zisinga obungi nga wetuli kakati yengeri gye banneesiga nempeereza bulungi nnyo kubanga ekibiina nali kiruddemu nga nkyagala kwegamba kizimba abawala abato okuyingira mu kkanisa ate okubeera abakazi abakristaayo okutambula ng'omukyala omukristaayo kwegamba kirina engeri gye kikuwamu ekitiibwa waga nti awo yo mukyala mukristaayo oba mukyala mulokole ebintu ebifaana bwe bityo engeri gye nafuuka omukyakale abakyala ne batwagala nanya naye bannange simena kumanya era nange nali nvaayo ne ŋŋamba ekibiina kyange kireka ntya naye nga banywedde banywevu kubanga twali tuweze nga tuli bangi egamba kitole ate bagamba agali ewamu galuma ennyama era kati kyemanyi bakitambuza bulungi olaba asobodde okukola ekintu ekifaana bwe kiti kale ndi musanyufu nnyo olwokuba nti ekibiina kijja kuyimirira era nja kusigala nga nkyabawuliza nga nkyayogera nabo paka kakati Uganda eno embeera eri mu America simanyi kyaddata mwakikwasaganyanga mutya kubanga nze mbadde nga mbalabanga ensonga wali mubeerako embeera eno tekunyigiriza nnyo okuva ewajja wano kuba ebyaffe ebya wano byakwebeereramu ng'enjogera bwegamba bizibuzibu omanyi buli lwosalawo okuyingira mu kintu omanya nti wajja kubaawo enjawulo n'olwekyo oba obuna okugoberera embeera era ogyetegekera ate you have to accept nti eno situation nkomyewo awaka data simanyi airtime simanyi biki kwegamba byonna oba ojjagiraki ojja bisaasaganya naye nga bisooka ne binyiga kubanga enjawulo nnene nnyo olabanga gwe baba babba era buli kiseera ndowooza banzi wano babbi
sirowooza nti bakola bituufu naye nga ate bakola bituufu naye kwegamba oyingira mu system naawe obeera mu kintu neweebeereramu ate onookola otya kubanga nasalawo nti nzizeeyoka yewaffe ate buli wamu waliwo ekirungi awo ng'oggyeko ebiralalala bannange obudde mwana wange obudde bannange banna Boston obudde bulungi nnyo embeera era nayo yakyuka simbi mbi naye si nnyo nga bwe tuwulira bw'omala okutuuka ku mwanjo wano olabawo ebintu ate birala mbadde mu Amerika nga ebintu byempulira birala nga kwegamba nga newe wava olowooza nti bw'onoosanga oba n'obuyumba onoosanga bweyongedde okugwa bufunyo nsanze makalina simezi apatimenti zizijjudde buli wamu tetusobola kujjukira makubo we twayitanga olaba naye wange wenyini eka ku lweggayaza nga senga tebantwala butwazi nandiyiseewo nga simanyi batuwa mbabuuza kaleero yalwa nti yono nti ati ate ono yanti ate ekyebano ng'ebintu birala nnyo enkyukakyuka yo emyaka 10 toyinza kuba nti tewali nkyukakyuka ebeerawo so byensanze wano njamu kati nina haafu America haafu Uganda ndi mu kyotala ye kubanga era n'ebyerinna bye napiikinga byempulira nga nabyo tebiyinza kunzigwamu ate ne wano ebyange nabyo ndize mbigatte kwegamba awo nja kutambula bulungi yoyo mami waffe gwendi naye kakugambye ye kati half mu America half mu Uganda kekintu bwatu ye bwakikuba kati oba omuyita Omunayuganda olina okugattawo kali Omunayuganda Omumerika. Okay, kakati omuntu ali eyo akulaba ayinza okulaba n'akwegombesa nnyo naddala abakyala n'abantu abalala bonna naddala abali mu ekifaananyi ky'olimu because tobadde nnyo mu mawulire like ebintu byo bibadde byanjawulo nnyo ekyamaanyi kibadde nga bawulira nti mama bebecool yabaddeko n'abakanisa ya gundi mu America nti omuntu yandibadde asuubira omukyala okubanga ayagala nnyo amawulire omukyala okubanga ali so proud maama yandibadde awo nga okweraga ensi okubeerawo nga navayo n'ogamba kati katuwe example nga mama Chameleone avayo na oli walumba omwana we of course naye ng'ayita olukiiko lwa media nga bagaba bannange nze mayanja mumwesonyiwe bla 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 obadde nnyo munda kwegamba kiki ekisinza okukuleetera okubanga you're not that proud woman omuntu ali so proud toyina kati amanyi ebintu bino buli omu abiraba bulala kati nze abo abaana we batandikira munnange nakati wembalabira kwegamba sibalaba mu bunene sibalaba mu kyakitalo ato obalabanga abaana era buli lwentulabwe nti mbajjukira nga bavubuka nga balinganga mmwe kugamba kati kubanga ewa Katonda teri munene newankubadde nga Mukama yatutonda engalo zino nga tezenkana naye byakunsi kwegamba naye omuntu okwegulumiza abantu bebakugulumiza Boston abantu badde bangulumiza mama bebecool mama yoyo ibanange naye kwegagwe totekwagira ki nze sitekwa kwegulumiza nti amusanso kubanga nazaala kati abazadde tuba n'abaana bangi toyinza ga nti ebanange era kubanga ndi wakitalo nnyo bana abalala banaga nti tuli baana bo so bonna babalinga abaana bonna batwalira mu seedi limu on my side bwe batuuka ewange baana
eririnnya lya bebecool lyo terikola ye Moses iwange bwembeera muyita wane Musa oliwo musalwa naye bebecool oyinza noga nti era babeera mu family natuga nti ate bebecool biki bawe Moses gwe biki bonna bamutwala nga ki ali mu gundi yemu olukiiko lwa family Moses kino teri bya bebecool era juzi bankolera birthday party naye kwegamba ffenna nga tukuŋŋaanye nga naye mulaba nga ali muntu wa bulijjo so kale Katonda oba omwebaza okukuwa omuntu ng'oyo oba n'erinnya naki naye nga tetusaanidde kulaga bannaffe kubanga abayimbi bangi era bamaama bangi owulidde naye era ogyebali naye nabo tebalyawo nti bagenda bagira bati bakola bati nedda kubanga kino kintu buli omu alina waliwo azaala minisita waliwo azaala president waliwo azaala vice president ekyo kikulu nnyo kubanga mbadde ne bapresident sabawera naye bamaama baabwe saabawulira nako nti gye bali mbuwuno bali mama president bannange okuzaala president okyeta kitono kinene nnyo ekitiibwa buli muzadde abeereko wagomayo omwana okubanga yatwala eggwanga lyonna buli kimu nga kikye yasalawo nti kino kikole katugambe bannamasule abo bazaala bakabaka era nabo babeeranga eyo nga basirisa nga bakyala b'amaanyi naye nga basirisa naye nga balina abaana b'amaanyi so ebyo nze nange bwentyo ye system gyentambuliramu ensonga yo eri nti gwe tobadde inspired by abantu abali proud obadde inspired by kwegamba abantu bozoolabirako ate be bantu ng'abamaama bazaala ba president bamaama nti gwe watuuka n'olaba kati kiki kyengenda okuwa kiki ekyamaanyi ennyo nabeerako mukyala wa minisita kale kubeera era nakyo kikulu nakokogete kubanga era ne basaga ali mukyala minisita mukyala honorable ate kati obabeera mukyala honorable ate kati oyinza ga nti ate kati bannange ate kangulumize bebe okitegeera kati oba otusiza minisita wansi so yengeri yange nze nga omuntu gyenjagala okutambuliramu kwegamba ate ndowooza nazaalibwa bwentyo nti abantu bonna mbatwala kyekimu oba oli akola atya oba ovuga ekigaali oba okola ki nzijukire dda waliwo omukadde yakiŋŋamba naga nti mwana wange mu nsi muno temuli muntu atalina mugaso nti oyinza okuyita ku mulema ku kkubo ng'ovuga emmotoka n'omusamuliza amazzi naye ate oba wakavugako ekizibu nekikujjira oba emmotoka nebaaki nti alina engeri gyayinza okukuyambamu naye nga wamukubya amazzi naye ng'ate oli stark time eyo weetaaga omuntu akuyamba ali around era ekyo ekintu nakikula nga nkimanyi nti mu nsi muno buli muntu alina omugaso kakati ovola nti ne bano boneeyagalirako nti kubanga ate be batumbula bebecool kubanga be bajja ku shows kati without them talina bwayambuka okitegeera so that's why you see I'm proud mpola nga siri proud nnyo eyitirira era abantu bwenajja baali bamanyi nja genda ku mawulire biki naye olina omukisa gwosoose era Katonda alina engeri gyateekateeka ebintu bye kubanga nali mbagudde cover era ndowooza abasinga obungi kati ntambula freely tewali amanyi newegenda wantu tewali tebakumanyi era lumu lwe twatambula ne Moses tugula ebintu biki buli omu natulabadaga ntondoso ye maama we kuba nali nakajja naye nga ffenna tetubiriiko tutambula ng'abantu ba bulijjo nina ekibuuzo kino nkirowoozezaako kati ng'onyuma ebintu bino abantu bangi nnyo naddala ab'omulembe guno nti gwe ebintu byonna by'onyumya bibadde mu Katonda obadde ku mukyala wa minisita tokulidde nnyo mu bulamu bwaku Katonda there is a blessing gye yakuteekako
yakuteekateeka nti otambulidde mu mikono ate n'obeera nga toli proud teweegulumiza n'osigala nga owerukaminga abantu ebigambo byogeddwa bingi naddala nga wakadde awo nange baye nga sinakubuuza kibuuzo kyange embeera eyo yakuyisa etya kuba kati guli mukyala muzadde buli kimu okirabye wayisibwa otya ganankada kuba bagamba abamulakimama kye bakizizza omanyi ebyobufuzi bino there is a diversion gye biteekawo waliwo obukyayi obwo gye buteekawo and sometimes tugenda ne twerabira nti we are all human twerabira ekintu ekyo okitegeera embeera eyo oli n'atuuka n'essaawa omuntu gwe yandibadde awo ekitiibwa obwobufuzi bino bulina ekyo kibututaddemu nti weetuuka neweerabira nti ono ninamuyita jjajja ninamuyita maama muntu mukulu ekitiibwa ekyo n'okyerabira kati oli n'avaayo n'agamba nti nga muvubuka muto n'agamba ekikazi bakidipootinze twakoze buli kisoboka but ayogera bino kubanga ayagala attention ayagala likes ku Facebook okitegeera kati wabula tali informed tamanyi omuntu yakomyewo atya okitegeera tamanyi na muntu gwayogera naye bwafaanana kwegamba embeera eyo kyemmanyi byakutuukako wabimanya byonna kyakwesa kitya nange ebyo kyenakugambye luli nti ebintu mbiruddemu n'ebyobufuzi mbibaddemu for so long kati omanye ensonga z'abantu buli omu alina ensonga ze abantu bali desperate buli lwatunuulira ggwe kati king kati abakukyawa bangi ate nga tolina na nsonga lwaki bakukyawa but because bakulowooleza okuba nti oli bulungi gwe munaffe oli bulungi ogenda ku interviewing abantu okolagana n'Abamerika kwegamba oyo ye muntu Katonda bw'atyo bwe yatukola naye nze era saafaayo nali ready era bwe natonya ku kisaawe abamu baali bategedde naye nasanga ng'ekisaawe kati kinene nga kwegamba buli omu ali ku lulwe abantu nga bangi waliwo abo omusirikale mukyalo omusirikale n'abawala baali bakolaawo nga bo baategeera kubanga abawala bange baali banninze nti oyo mama bebecool nembala bange begeyageya naye nga kwegamba si byendiko nga ndi ku birala nnyo biri nga bimanyi bino by'omwami oli agamba nti ate bamugezeyo bati nti ate mbamanyi kubanga oli wa Boston naye mwana yasooka kumpita maama muzaala naye namusonyiwa kubanga ndi mukristaayo era njagala kuga nti bonna nabasonyiwa nga nzize wano kwegamba tewali kino baga nti buli lwonyiigira omuntu gwe weerwaza tosaana kunyiigira muntu yenna oba oli akugambye ekyo kubanga ekigambo tekirina kyekikola muntu naye gwe bwonyiiga yasigala asanyuka kubanga akuggyeko waya okitegeera naye boogedde kuva ndooza nga ŋŋenze byonna byonna nga mbiwulira naye nga sina kyenfaayo era aba Boston banneewuunya nnyo waliwo awo era ekyafuluma mu mawulire bannange ne banwanira entalo naye mbeebaza era kati nziramu okubeebaza nti mwebale kunwanira ntalo kubanga baalumba omuntu eyakuba amawulire ago ag'obulimba ne bamugamba nti munnaffe oyo omukyala muveeko kati olw'embeera zange ne banwanira entalo era ne wano sirowooza nti waliwo ayinza okuluma tebayinza omanyi olugero mu Luganda olugamba nti bw'oyomba n'atakuddamu owunzikopo like buli lw'olumba omuntu nga takuwa attention otuuka n'ogamba ye ndi kufaaki and sometimes abantu abamu guiltiness ebaleetera okujja n'akwetondera naye nga kituufu tewanyiiga tewakola kifubula gwe wamuleka mu space eyo waliwo n'ekintu ekirala nze kyenjagala okwogerako twerabira nti Katonda atonda ne mindset ez'enjawulo tulowooza ngeri za njawulo ate ffe tugenda twerabira nti buli muntu wa ddembe okwagala omukyala gw'ayagala
omutima gwe gwe gusiime. Kati ekintu ekyo nti oli okwagala kuno abantu bali mu kitegeera nti eba bondi waliwo ekikusika okitegeera nti mami omuntu ayinza okuba bannamawulire bakubira ab'enjawulo bangi naye ate nze najja kamera ngugiraba tewali mbeera gye wateekawo n'okubira bebecool lumugaba waliwo bannamawulire. Ebiseera ebisinga tuvuddeyo bangi lwakuba tulina obukyayi ku muntu omulala ne tunenya bebecool ekisajja gwoli kibi nnyo oli musiru nnyo walya ebintu ebiringa ng'ebyo okitegeera naye tutuuka ne twerabira nti buli muntu abaako n'omuntu gw'ayagala olumu tezibeera ssente. Kati mami nze nyinza okuba nina chance nina opportunity ejja wano nga bwenjagala neba nsi interview okitegeera ng'ate waliwo omuntu omulala atalina chance eyo ekutuukako okitegeera. Kati ekyo tukyerabira nti Katonda akuteekako omukisa ate Katonda buli muntu yamuteekera ekkubo. Kati ffe twerabira nti oli yerabira ekintu kimu nti ayinza okugaanaga bebecool yagende wa Museveni wabula singa naye afuna chance president n'amuyita tasobola kugaana kuba ekyo kyekitiibwa buli omu kyeyandyagadde okitegeera. Kati ekintu ekyo tulemeddwe okumanya nti buli muntu alina eddembe okuwagira omuntu gw'ayagala ate buli muntu alina eddembe okwagala omuntu gw'ayagala. It's okay oba tonjagala, it's okay wemba sikwagala okitegeera wabula tulina okuba ne knowledge eyo nti buli muntu. Mami olowooza ekintu kino kizibu ki ekisinza oleeta embeera eno? Bwavu, desperation nga wewayokedde? Owange emirembe gyawukana oba n'emyaka gyawukanye nnyo. Kati endowooza yammwe n'eyaffe erina enjawulo okwegamba tekinologiya nagamba bwetyo nti omulembe gukyuse nnyo kwegamba abaana oba abazzukulu kwegamba balowooza ebintu birala nnyo. Kati oli akeera n'alowooza nti asobola okuzimba ekizimbe kya 1 billion naye ng'ate nze nakula ne miliyoni tetujogera kwegamba nga tuli mu mutwalo like ndi nsize nga mu US bw'ogamba nti naguze omugati omutwalo gumu omutwalo nga gugula n'emmotoka kwegamba yes kwegamba ekireesa obukyayi kyekyo abaana bayita abaana abantu abakulu tebali nnyo mu bintu ebyo. Abavubuka balagadde nnyo okwagala okufuna mangu naye n'ebiseera biri byaliwo ne muba nga mwali mu ssomero ne mulifuluma munnammwe n'abayitako sipiidi nnyo nga gyebeera tebali mu kirasi egi nga tewaliwo mulinaanyi mu kusoma waliwo musinga n'omusinga naye ate ye n'afuluma ebweru n'agaggawala nnyo n'akola ye ng'alina omukisa. Bino ebintu birimu omukisa. Kati ate ekirala mulina okukyayi oba nkukyayireko mpalaniraako n'oyo aleesa obuzibu omuntu n'amala gawala namuntu n'amala gogerera muntu ne bwabeera omukulu ne bwabeera omunnaddiini omukulu ennyo mu nsi oli olwogera akagambo ng'olwo naye oli alutambuza. Kakati ekimpalaniraako kyekireesa ekyo naye kino ekintu lumu nabuuza abantu nti naye bebecool yasoose okugenda wa Museveni Muganda asoose okugenda wa Museveni era nabo twali tunyumya bunyumya naga nti naye maama kyogamba ekituufu nebagabana nga bangi naye lwahwayi balina kye bamulabamu ekikulu nti ye bwagenda eri bwave wa Museveni anaagenda mu ggulu ate nga tali nnyo nti ali Mmengo okitegeera kubanga bwabeera nga Katikkiro waffe oyinza oga nti lwaki agenze era ndowooza alina byama bye naye kati omwana ng'oyo mwana we mutabani we owulidde obizaana this is my son mutabani we ye yamwagala yamulonda mwana wa mukwano gwe kyava amutwala nga mutala. Abantu balemeddwe okutegeera ekintu ekyo baalemwa
naye buli lwalinnyayo kitalo oba ajjayo ate ng'abantu mukama asaasire ndowooza bangi bafunye buli alinnyayo tubamanyi tubalaba n'abantu abakulu avaayo bulungi niyeeyongerayo naye abantu ate ffenna tetuyinza kutambulira mu kkubo limu mulala bw'ayita mu kakubo akatono omulala ayita mu ddene omulala bw'aba yambuka olusozi omulala aba atambulira ku mazzi kwegamba mu buli lunaku tetuyinza kutambula bumu kwegamba abavubuka kye mbagamba nti bannange walingawo akantu akagati mind your own business muli weefeeko ekikyo gw'oli otya okoze otya bwe kuba kulwana genda wa kubanga president fuba ogambe mukama fukamira osabe n'okusaba naye kuba wona ovuma mama bebecool ku simu biki yakola bwati yagira bwati omuwaayire byota tomanyina bwatunula ate nkeera ogambe nti ate bannange munsonyiwe ate tunakusonyiwa tutya tukusonyiwa kubanga wayogera ebitali bituufu naye abantu obukyayi ate omuntu ono ekya bebecool kyajja kunkyayiraako mpalaniraako kwegamba waliwo gwe bawalanirako okitegeera bamuwalanirako tebalikye ate temuli magoba kubanga gwe mu maaso ga Katonda weeteeka ku kizibu kya bwereere kuba wala n'omuntu atakulinaako musango takumanyi nakumanya naye n'odima naye bagende maaso kubanga yenkulaakulana kubanga ffe tetwalina social media no ne speed yenkulaakulana yali ntono kaakati eyo yenkulaakulana buli omu ayagala ate buli muntu ayagala TV buli muntu ayagala kumanyibwa kulabibwa ku TV ate like season zagenda zijja nazo ku Facebook tegeera Facebook yeta kaakati nze abavubuka sibanenya naye kwegamba senga bakozesa olulimi olulungi ne batooge baddange boogera bubire ngamba Katonda ye abaana tukole tutya abavubuka mbakuŋŋaanye mbayite mbagambe nti bannange mulongoosa enjogera yembi naye singa baali analyzing ekintu in a better way tebawemudde naye bannange abaana nobuli nayogera muna gundi agize bwati bannange ffe tetwayisanga bintu bwe bito mukamwa ato naye tujja kulwana lutalo era ntuula n'ekirowoozaako neŋŋamba abavubuka tubakole tutya obaddemu okubeera abantu balamu bannange gyokoma okubeera omuntu bulamu ne mukama gyakoma okuwa emikisa ekyo njagala okikkiriza era weeyongera okubeera omuntu mulamu ojja kulaba mukama bwakuyira emikisa ndowooza muwulidde omanyi we had to clarify tubadde tulina okubawa tubadde tulina okubawa bagitata food for the soul emmere y'omwoyo tubadde tulina okubawaako kapaati ako si bwe kiri mami kubanga bannange njagala nnyo abavubuka mbaagala nnyo kubanga obuvubuka bunyuma naye buvubuka bunyuma ng'ate olina emirembe naye ssebo gye tubadde ng'era olabayo abavubuka abazungu abayaaye n'ogamba yiino ate ne baleeta omuvubuka abategeevu n'omulanga n'okutambula n'ennyambala naki nga mutegeevu kwegamba ng'alina empisa nabyo ebijja ebiri era ne wano bwe kiri ne wano mulimu abavubuka abantu balamu abakakkamu edda babayitanga baana b'abantu abaana b'abantu tekyali tekitegeeza mwana wa mugagga kyali kitegeeza omwana w'omuntu abalina empisa gwe baateekateeka obulungi yakuzibwa kyavanga olao ne mukuwasa baga nti agenda kuwasa mwana waani oyo mwana waani tebabuuzanga bugagga mwana akuziddwa atya maka gali gatya muvubuka mutabani waani oyo kakati n'abaana baffe bano abavubuka bonna n'abawala sigamba balenzi bokka kuba n'abawala bagezeeko mukama atusaasire bagende nga beekuba mu mutima balabe ng'ensobi zaabwe bedde kwegamba bakyuse ensijja kutambula bulungi kubanga eno ensi yaabwe ffe tugivaamu naye waliwo agenda ogibeeramu paka naye bo balinayo emyaka tulaba oli ku herbiekinguganda media guno gwe mukutu okusibuka Abamerika
naye nga neebazaamu enna abatulaba abasubscribinze bannaye mukoze omulimu gw'amaanyi mami ne channel etambudde abantu basubscribinga buli lunaku naye mwongere okusubscribinga ndi wa mukisa nnyo okuba nga nkuleeseeko nkukyazizza ku mukutu guno era ndowooza bwe mba waakusaba bw'oba olinayo akantu konna mpita ne bwe naaba nina omukolo waakiri nja kujja tusooke tukole ekikyo nange kati kanfuuke media personnel nze kati media personnel ate ndi mutabani ndi wa munju ndi wa nkima weddira nkima muzzukulu wa mugema kati ndi wa waka jjajja bamanye omuziro gwe ogusinga obulungi mu nsi muno yensenene ate lindako nno okugambe maama wange anzaala lwakuba awo mule mirembe y'omugenzi wa nnyana Josephine olaba akabondi bondi eyo giraba okiraba connection ogyawe ejja wanyana olaba mwezija wange ddala naye era mule mirembe yamwitanga peni na wanyana olaba bwetujja olaba layini ate wanyana buli nnyo oyinza okusanga ng'ate wa munju ddala wa mulayini yennyini olulala tugenda kutuula twogere nkubuuze waali ludda bamuziikawa naye kirungi nnyo kati gwoli mwana saawa yonna okuba bukuba essimu nti mami nzija bami kibuuzo kyange nga tusiibula nga tuli kumpi kumaliriza osiibula abantu bo wenyigidde nnyo mu bintu by'okuyamba ekyo nze nkimanyi simanyi gisuubira anytime okay mami ekintu kyenjagala okubuuza ekirala nze nga nze nkimanyi oba wenyigidde nnyo mu kuyamba ekyo kyo nkimanyi era abantu abasinga baze mulaba tuyamba mami ono abaddemu mukono gwe gubaddengamu nga munene nnyo abaana bonna bemulabe nga tuyamba twalira emifaliso kasita obadde ng'oya senti po omanya ne mami omukono mweguli njagala twogereko ku mbeera eno omanyi bagamba okuyamba guba mutima ojja otya okulaba nga naawe olina okubaako kyoddiza eri abantu bano naddala bali mu mbeera embi omanyi kwegamba okulumwa oba n'okusaasira kwegamba bw'oba wali olabyeko oba bwe wali obaddeko ekintu mazima nga weetaaga ekintu naye nga tewali muntu ayinza kukuyamba kiraki kukivuunuka kati bw'okivuunuka ne walabawo omuntu najja n'akuyamba n'okivuunuka kakagube mulimu kakibe ki naye ng'onoonyeza omulimu togulaba naye oba oliawo nga nti oyagala omulimu nti jangu nkutwale n'ofuna omulimu n'otandika okukola kati nze ebintu bwe bityo kwegamba kwe nasinziiranga nti buli muntu bannange abaako ekimukutteko nga kimunyigiriza kabeeraani ne bwe buba bulwadde nga weetaaga omuntu okuyamba olina kuga nti gende wa dokita gundi yawonya obulwadde obwo okukolaki kuyamba kakati kwegamba bwengeri bwetu gye twajjamu okugira ki okulaba nti bannayuganda tubimanyi ffeeze mbimanyira lumu neebakanga nga nti katonda wange senga nteeba miliyoni ya Amerika tinyinza okugenda oba nensipuganya obwana bwonna oba nenzimba home kwegamba nga buli kiseera kyendowooza nengaye mukama kwegamba noga nti oba si kyo nyinza okugenda mu kyalo eyo netandika okuzimbira abakadde latrine kwegamba kubanga abakadde bambi mu kyalo eyo toyi bayimirira ku kiti na kiti kyokka nga abatamanyi nti sobola omenyeka anytime gwamu ate nga toyi zibeera mpanvu ddala era ekyo nali nkirowoozaako ne nga bannange ndowooza senga nange nesimbawo nga bano ba MP nandisise kutunuulira ebyo netugba nti mu kyalo tugenda obuyonjo buli butya kubanga obuyonjo bwe bulwadde kati bwe muba abakyafu temuva mu ddwaliro naye bwe muba abayonjo eddwaliro omusawo atuula n'abulinda nga teri mulwadde naye kakati kyekyo okuyamba kwa mirundi mingi okuyamba abantu okufa enjala kintu kikulu nnyo afuna ekyokulya okwambala
antu bayita bwereere naye ate nga gwolina ennyungu yo mu nnyumba zotakyayambala ayambala empitirivu obungi kwegamba ekintu ekyo bannayuganda tumanyi oba tunakikola tutya kubanga ate tuyinza okukikola nitugaa nti katukuŋŋaanyiza sikyalina maanyi gatambula genda mu byalo nandiguddewo ekibiina era ne twongera okukuŋŋaanya obanga oyo oba kiki ne tugenda nga tubawa baki naye nze nkwebaza kubanga olina amazima kubanga ekyo ekintu kino kyagalamu amazima mutusonyiwe bannaye tubadde tweyiyayiyamu awo tunyumyanyumyamuko okay kakati tuli Uganda omanye Uganda kati mami yabagambye 50 Uganda 50 America kati wantu tubadde tunyumyamuko mu mbeera ya Uganda nga bwetambula kakati mami ndowooza twogere ebigambo nga 3-2 gwe ng'omuzadde maama azaala bebecool n'abaana abalala bonna Samali nze manyiko babameka omulala Sisebunya omulala David Nagadya Sara Lizi Habati nganze egambe nina engeri gyendi mu family bwenti ninayo ne Alani anyway kati Mebo yali Take Mebo nakimanya ajja kukalabaka nja kamuweereza ate bambi ayagala nnyo okuyamba mwala mulokole nnyo Mebo nkubuuzaako nze herbiekinguganda nze Habert Setumba neddira nkima ndi muganda wo si bwe kiri kakati mami mbadde njagala tufuneyo obugambo butono nnyo ku bebecool ne ku baganda babalala bebe ono ebigambo bino naye nga maama ng'omutabani anaabiraba n'abiwulira n'agamba maama nenyumirizaamu kino ne kino mwenyumirizaamu mwana namukuza bulungi obuvubuka bwe yabuyiseemu tebubadde bwangu kwegamba bamukuza nga ebizibu byamukuza nga tannakula naye ate n'abirwanyisa musajja wakulwanyisa bizibu ate busa ebintu bingi nnyo nebaza Mukama ayise mu bingi ye bomu simanya amasasi accidenti naye somozebwa kubadde kungi nnyo mu bulamu nnyo naye era Mukama bannange bw'aba kyakwagala era simakula yayimba yawo oluyimba oluga nti Katonda bw'agamba nti yes teryaga nti toobe kati ne Mukama n'amuyamba ate era naye n'aba mukakkamu muntu wakwesonyiwa bintu byansi ate nebaza nnyo abantu bonna bonna abamwagala wesibadde kubanga bamwagala bamusitula waliwo famire ngaeya mukulu wava muno nzijukira nga atandika bwati mukulu wava muno oyo yamuwa pajero eyo no pajero nefuuka ekirala Kampala road awo pajero awo mwebaza wonna ne wandyani omukulu nanyini wa bagiyita batya baye mukulu Lubega oba yaane bonna abo mbebaza bamwagadde nnyo kyali Lubega mwebaza kubanga kwegamba bamuwagidde bangi nnyo bangi sobola kubamenya abamu sibamanyi naye nga mbebaza kubanga bamusitudde babadde bataata ne bamama abamu abamwagadde mbebaza eno neteekako omukyala muwala wange Zuwena yebale kubanga ate naye abadde mpagi luwaga okumugumya mu mbeera gy'abadde ayitamu era Zuwena zikale famire yonna baganda bange bakulu bange buli ekibadde kibaawo badduka misinde nga siriiwo buli kibaawo kati bonna njagala okubeebaza baganda bange Kate Sepuya Joyce Kyatebandeke Rosemary bangi ate ne baganda bakazinizi bangi so abamalayo naye mbeebaziza wamu nga famire mami watabadde kubanze nno ndi mami nnyo
nabeeranga era mami okomawo ddi era mami okomawo ddi naye nakomawo mukama naye lwakuba nti nakomerawo mu covid yakyansibye okutuuka ku bantu era kinnuma naye mwena be sinatuukako mukama mulungi kanatuwa obulamu nja kubatuukako mugwanga mwoli muganga bwendi nnyo banne natuuka ate si polisi yeyandeeta najja bulungi nga nsiibudde n'abazungu ne bansiibula naye bebe mukama amuwa omukisa kubanga era ne bwe mbadde eri abadde andabirira ate nga atandabirira nga ne bwajja kukyala mu kyaki ng'ajja n'asaba mu kanisa ye eya St. Paul yamaanyi gye badde emukyaza n'asaba ne tubeera ne ku mikolo kinaki era mutabani waabwe nnyo ate ne Reverend gwe baleeta Reverend Michael Kafeero omusajja wankima kwegamba ab'enkima buli wendaga everywhere you go kakati nemwebaza kubanga kati yasobola okufuna okuzimba okufuna wasula kirungi nnyo era ndowooza bannayuganda ate na apartment zino zinaba zireesa obuzibu kuba ate abantu bajjumbidde nnyo okusula si kibi okusula obulungi naye ng'abantu naawe nga mwoli kasente okakuŋŋaanya kufuna kataka ttaka terivunda nga tereka naye bakugambira mulabe talioli ettaka lyongogira kinga otereka kuba teri kirungi nga kuba nti olina wosula ne bwosula enjala ne bwonywa amazzi ekiro kasita obanga osulawo naye nga mwebaza bebe musajja nnyo mukozi nnyo okuva lwe nabeera naye ng'asoma mukozi mpaka olwaleero omusajja mukozi kwega ne bwe yajjanga mu Amerika nga teyeebaka ate akola Kampala akonekitinga olaba oti genda wano kati gundi genda kati nga ziwera saa 9 ogw'ekiro nga ye lwagira ki eno nga bukya ng'azuukuka ng'atandika nga teyeebaka misana kubanga eri misana enaatema mwebasi era bwenamulega nti ono mwana teyeebaka asula akola bannange mumuvuma mukola mutya naye omusajja oyo mukozi nnyo era mwenyumirizaamu si kirala kukola ali hard working. Okay, bana ebyo ndowooza mubiwulidde kakati mami twebaze anyway aba St. Paul nga mami tanneebaza aba St. Paul mwebale nnyo mwebalire ddala mukyala Suzani oyo ye mpajiruwaga Reverend Kafeero Michael oyo naye mwebaliza ddala neebaza omukyala Roy bannange tojjanga okwo mukama muwa omukisa Roy mukama akuwe nnyo omukisa. Nebaza Grace Mama Gireni Mama Sunday School oyo no walwali omanyi tubeera okwo nanjereka naye Grace naye nkwebaza nnyo nebaza banange abantu abadala ba program zange abe Saudi Arabia abe UK mukyala Harriet we UK mukyala omukyala ali wano ate nomuna ye ali wano tali bweru mukyala mwita Phoebe mukyala oyo ate ye naye ayambye nnyo bambi abantu kuva ku muntu ali e Uganda naye nga sookwata emitwalo 5 n'agiwayo ne muyamba abantu mukyala oyo mwebaza nebaza mukulu Jimmy naye ali London awo mukyala bano bangi nnyo waliwo omuvubuka awo asinga okusharinga ebintu byange yeitoba I'm the only son of my father waliwo bano bangi sinza bamenya ne bama Sauda Kavuma mukyala Kavuma Sara mukyala naye mami muyita mami mukyala mukulukulu ali UK yo kati nze nebaziza ogwange musubscribinge musharinge mami
kazindalo kako kabuyizi bannange neyanziza nnyo mutabani wange muzzukulu ate kansooke neebaze ggwe kubanga ofuddeyo nnyo obuvunaanyizibwa bw'otutte bwewakwatako katonda kale yabukuwa naye wali tomanyi nti oyinza okukola ekino ekifaana bwe kityo naye mukama ayongere okuwa emikisa n'okwagaza omulimu gw'okola weyongera ogwagala kubanga mugazi si mutono mugazi muli munene nnyo tunuulira nnyo ebintu kubanga era buli lw'omuntu bwakulaakulana oba bwakola ki era eriyo abajja okukiraba okulwanyisa naye gwe oteekawo bayibuli oteekawo katonda oba vanjiri oba kurani bwe ng'okeera ng'ogamba nti mukama nze ndi mu kuyamba abantu bo wegamba tolwana nansi kyekyokka kyenkukuutira kuba omuntu atandika ekintu kye abantu ne bajja ne bamubeerera kizibu so nga bw'otandika ekintu kyo kiba kikyo gwe wakitandika naye ng'abalwanyisa they are ready okufightinga ate nga tewali kyekiri kyewagambye nga tewali nsonga takumanyi takola ki naye batandika okuga nti oyo ne Museveni yamuwa ssente okulabirira okuwa abanaku teyazirya bayinza okuteekako ebintu okitegeera naye nga tujja kubeera mabegawo tujja kwongera okulaba nga ekintu kyotambuza naffe tukibeeramu kigenda mu maaso kati njagala okwebaza ennyo kanisa yange eya St Paulo bali nnyo mwebalire ddala bubaka bwange mukama bawe nnyo omukisa Reverend Michael omukyala namulaba naye mukama nga bwali omulamu bamala okuŋŋema ajja kugenda mulabeko nkyaleko ne wa Bishop Sebagala ndabeko ne ku bakyala bakristaayo byonna byonna mukama mbimusaba abinterereze naye mwebale nnyo mwebale kwagalana mwebale kunjagala Suzanne webale omulimu kubanga kati gwe chairperson w'omulimu guno naye webale nnyo ate n'omwami yebale kukkiriza kwetaba mu bintu nga bino kubanga era bw'aba takukkiriza nawe omulimu gw'ebintu tukukola bulungi ne mama Sempa webale kuzaala omuwala oyo abaana abo balungi nnyo kubanga balina omutima mulungi njagala okwebaza omukubiriza ekkanisa Sebuufu nkwagala nnyo webale kulabirira abakristaayo bakwenyumiririzaamu nange eno nkwenyumiririzaamu njagala okwebaza omukyala Mukasa oyo naye w'amaanyi nnyo bwe babeera wamu ne Suzanne ne Eloyi ne bapulaninga ekintu nekiyitamu mwebale mwenna banange sibamanyi abalala besimenye manya mwenna mbamanyi gye muli naye akadde tekatuwa nnyo wa radio oyo gwaleyagala mukulu simpo mutabani wange radio Uganda Boston simpo oli otya munange gyebale oweereza nno okola omulimu gw'amaanyi nnyo nange ndi wano nafunyeyo abaana abaleera aba radio bengenda benzaala ndi ku mukutu simpo sekonde nsereko ndi ku mukutu nkwagala nnyo bw'ojjanga Kampala onkubiranga nenkulabako banange oba naawe nojja nondabako naye nga mukyazaako nga naawe oli mujja kwekyaza nnyo kati neneebaza bonna bana Boston ninaye abalala batali ba mu kyaki yange naye ngaate nabo bakkanisa bonna mbatumidde aba St Luke Reverend Nakyeyune kutumidde nnyo abakyala bakristaayo mwenna aba St Luke mbatumidde nnyo St Stephen nayo gyeri naye mbatumidde nnyo bannange mbagala nnyo saabasiibula naye natuuka bulungi nnyo mwenna Ugandan Community Boston nze nkimanyi munjagala nnyo Damali nkumanyi saakusiibula naye gyendi awa mwebale kundabirira excuse me waliyo Hajati bannange nkwagala
naye saakusiibula naye tonnenya ebintu byonna nga mubimanyi nentumira muganda wange Katasi omukutu guno gutunuleko era gwe nkusigidde ekifo kyange entebe yange mu St. Paul ogende nga onkiikirire era aba St. Paul bannange Katasi gwe mbamuwa ekifo kyange n'ensawo yange mwana ateekanga ebirabo byange ye kakati oyo yajjanga okunkiikirira mu St. Paul. Excuse me. Naye byebyo bangi nnyo naye siyinza kubamalayo naye nga basinga bawulidde ka surprise ko kawisiza katya ka surprise bannange ate ka surprise ke mwangira ate nange ku Good Friday nendyoka nkola ka surprise kano kwega Katonda yakawa omukisa aliwo olugundi gye twayimbanga antiphone nti gabanga ebintu byo nti ye tali kubaggwa enkoona naye nange mwampa nange era ku Good Friday nange neŋŋenda kkiro emu nga njigaba saalya nzekka era neyanza nnyo Mukama bawa omukisa olwaka surprise ako. Kale atulaba oli ku herbiekinguganda. Okay, oyo gwowulidde ye mama waffe omulungi, mama bebecool, mama big size, mama Samari, mama David, mama Habati, bangi nnyo nga wawulidde abamenya. Yeebaziza nnyo abantu b'omu America, Boston, abantu ba St. Paul Anglican Church. Nyongera okubategeeza bannange naddala nsuubiza abantu bonna abangoberera abantu abagoya herbiekinguganda nti bannange tuli ffenna sigenda kubayiwa bebasa okay kale mami waffe nga akomeo okay naye no mwalange gwe mbadde nerabidde Saidati Texas n'abalongo wassa ne Kato Judge is here waiting for you. When you come back please come and sleep with the judge in the same bed. Okay. Mbadde nno baka wange bakitata okusuubiza twalize wamu St. Paul yonna mami nga kwoli Suzani Roy n'abalala bonna abagobera herbiekinguganda mukyala Alieti bangi bannange yasooka okusomesa Sunday school omwana oyo mwerabira oba lwaki erinnya lyerabidde anyway okay waliwo omukwano gwange awe ewungereza bamuyita mukulu Walter ano ali mu America Walter mukulu oyo naye bambi annyambako nnyo biseera ebisingana nga tukoze tutya kankuweereze ku myotopinga obagulireyo sukaali banawe bali kubeera na mutima mulungi mukwano gwange awo naye yafuuka wa Luganda twasoma ffenna kuva P1 paka senior 2 Kaweke Sofas ali Canada awo oyo wamusambi wa mupiira naye Kaweke nkwebaza byonna waliwo Elia ali mu America awo waliwo Maka ali mu America awo bangi banaye bantu bangi nnyo abandi emabega wana bagamba nti herbiekinguganda genda maaso naye mbasuubiza ekintu kimu banaye sigenda kubaswaza ngenda kukola nga buli kisoboka mumanyi gye twatandikira naye kati ne suuti tusobola ne suuti tumabi tojjukira gye twatandikira obusaati bwaffe buli omu alina waatandikira naye kati munnange naffe tutandise okwambala ku bintu ebyabagagga bye twayitanga ebyabagagga esuuti z'abagagga naye kati I can afford a suit. Ate njagala okwebaza akutte ekifaananyi nange bamuyita mukulu Victor eddala ate n'omulala bamuyita Baka Victor erinnya eddala Victor Katongole William munange thank you for so much kubanga muli musi mutono by the way naye mwebaza omanye ebintu bino bwe tumala obikwata wano wabaawo omulimu ogwokubiri ogw'okweditinga omukulu oyo
sijja kulimba by the way ne Katonda mwebaza olwa Victor waliyo jajja Asafu waliwo Baka tebansaba ssente abantu abo sijja kulimba era tujja buzire tukola tukola wabaawo ssente tugabana tewali temugabana ate tugabana ekyo ekitaliiwo so Katonda ekisinga okubeera ekikulu mwami ono naye mulokole nnyo yasaba so amanyi feesi oba lwaki noza n'omuntu gwanfaananidde munnange tukkiriza nti God is timing terimba waliwo timing tomanya tulibeera awo ne tukuba kiddiiru kyaffe ne tujja kulabako mami nga ffenna I know ate kwegamba kati omulimu guno guplaningire kuba kati oyinza okutuuka ebiseera lunaku enkulu nakinakinga nti bannange betukola nabo get together party so that ne bwe mugenda ku gundi ennene ennyo ne mu presentinga bye mukola so that ensi abantu bonna ne bamanya ekyo kintu kikulu nnyo kwegana ekyo nakyo kikuwa ogira ki okugaziya ekintu kyo oliba oliawo ng'ate okola office ng'ebintu byonna byonna bikusanga tunaweereza okwebranding obulungi era yakimanyi tusettinga set it kwa aliya kubanga before abalala okujja awo ne bakiteeka mu mangu nnyo naye bwe mbanga mukiplaninga it's much better. Ndi mabega wammwe ndi mabega wammwe n'abalala bonna ate kenkuyina gwe mami ebisigadde byonna mmanyi bijja tambula tujjanga kusaba ne Katonda mukama mpitanga nagambe wendi mpitanga n'ongamba leero no Sunday nkwagala tusabeko naawe nja kukeeranga nzije tugende tusabeko kale bana tugenda basiibulira wano manye ebiwoma biggwa bikola ki ebiggwa byokya kale mbadde herbiekinguganda Uganda muzukulu wa Mugema ne mama waffe Samali Sepuya mama wani mama munene mama Serebu mama bebecool mama nina amanya 10 galeke tugamalayo okay kale atakumira mpeera abatukumire mbere bulungi mweraba by the way okwetuli mami tufune sale sibula abatulaba kale kanyimbire mu Suzani akagundike bandeeta ekitabo kale Yesu byonna bimanyi Yesu byonna abimanyi Yesu byonna abimanyi kinsanyusa antwala ye ku mabbali nange kamugoberere kinsanidde ebiriba osibitya bwantwala nze ebitayinzika jali byasobola byamalaye gwenjagala ndoza mutegedde okuyimba gye kwava babadde bagaba bebecool muyimbi mutegedde okuyimba kuva eri musaayi kale nonza tusibulira awo bannange mweraba mbasiibudde nensanyuse nnyo era ndi wano essanyu linzita mu kawe wa kalungi mubeere bulungi mweraba bannaye mukama bakuuma bali Boston naffe ne Uganda akawewo mukama affe omulungi twagala okwebaza mukama olw'olunaku luno olw'akaseera kano mukama kewateekateeka tewali omukufa eyamanya nti lunaku luno tulibeera bwe tuti naye gwe olw'okubanga byonna obimanyi watumanya
taata njagala okwebaza olw'abaana bano batambudde olugendo okujja mukama okunsisinkana tubaako byetwogera era n'ebyo mukama ebirabo bye baaweereza mukama tukwebaza nnyo taata nkwebaza olw'ekkanisa yange ya St. Paul kubanga endeze ebbanga lyonna lye namalayo ate mukama nonziza bulungi nentuuka mu nsi yaaboffe taata mpayo abaana bano mukama omulimu guno gwe bakolanga munene nnyo yongera oguwa omukisa mukama obayira omukisa mukama obawa omutima omulungi ekisinga byonna obawa obulamu obulungi bamukama nga balabirira abantu bo nga balabirira abanaku mu nsi kubanga taata wayagalanga nnyo abanaku okujja gy'oli naye taata n'abaana bano omulimu gwe bakoze mukama beetadde mu kifaananyi kirungi yongera okubawa amaanyi yongera okubawa obulamu era ne bannaabwe bonna bebakola nabo mukama naffe ffenna basuubira okuyamba ekibiina kino mukama yongera otuwa obulamu otuwe amaanyi otuwe n'amagezi kubanga era ekisinga obukulu bwe tuba tukusaba mukama otuwe obulamu n'amagezi ate taata tuwe okwagalana nti okwagalana ffenna kwe kutugatta era bwe tunayagalana na buli kimu kijja kugenda bulungi mukama njagala okuwaayo revirandi wange mukama yongera okumukuumayo gyali mukama n'endiga ze mukama zonna zalunda yongera okubawa omukisa bonna mukama bonna abali e Boston obakuume kubanga bali mu nsi eteri yaabwe naye nga yaabwe naye nga bannayuganda mukama taata mpayo amaka gange gano mwembeera mpayo abaana bange mpayo abazzukulu bonna mukama nkwebaza kubanga obakuumye nkwebaza olwabo bonna be nasanga ate nkwebaza n'abo be wayita byonna twebaliza wamu tebirungi n'ekibi tunaabyebazanga omulundi gumu taata ebyo byonna tubisabye nga tuyita mu linnya ly'omwana wa Yesu Kristo mukama waffe amiina kale mbere bulungi amiina mbere bulungi mweraba